Mwana kusifuri basi kale mutukirize tugende kale bambi Good night. Yeah, let's leave it. Baba kujala bakumwana ne bafunze. Ne bali ndo kusuka. Jolo sokati. Nabida ba mawuli nange ne nyamira ngo. It is quite unfortunate. Mbadde nga witnessing abantu ngolengera oberawo kusika akafuwo wakati w'abantu n'abasirikale. Naye kinati kyasuseeko mu ngeri. Bansonga lwekyo omwana muto innocently yafune esasi lya mukono nadde n'okusitukira mu nzijira newadde nakutukawalako nera olutuuse bwe tutuukidde ne tumukeberako kyenjamiza nnyo bansonga nti omwana omuwala yenalina mulamu bwe ekitalirwako yefeesi naye mutumye mwana muto alabika bulungi bamuteeseko bidamage ebiri responsible really mubadde kibu cases enforcement yabadde erina beetwalaganya a stray bullet on the little younger. Did you make your sense? No, I've always believed that as a Montevideo integrity enforcement, they not probably not tena kumegana abantu probably not pushing and so on to get abantu to make power no aveyo nesikubana abantu. So change visa era kibandi avuka era mwana we namba bakubira omulagira mbagamba ne bintu bimulaba kumbira bene sawa na fitu ebiri enkulu efe ndala nnyo zensubira nti dialogue ekola nnyo okusinga amaanyi zinyo kwa example usanga baboda bayita mbitala nga ali nga dangerous naye omuntu ayita mbitala tamanyi bizibu agenda kulekawo nga atulekedwa mulekwa kati same scenario omwala stability yafunye ezo bali bakosa dialogue lwaki mugire mundu ate nebasiteeka mu bantu mutalina muntu ofuna you reach to shoot a bullet nerikwata omwana abandi mukamwa nawulidde nti babaddeko ne wano ne bagamba ne bawa reasons abe zebawadde nezo eziwuliriza tezimeka a lot of sense era alisuubire nti cases ye eteekinge obuvunaanyizibwa obwo ekkirize nti ekyo kyali kituufu then tulaba ate kitukolera lwekyokola nti lwekyayambibwa nkivumirira nnyo nesevumirira yenna enkola enakubeera yakutegeeragana mu bufunze bwakyo olundembwa ku kyalo neeru mu omwana wa neighbor ate tusimusango gwabwa oba simusango gwa neighbor you take responsibility ng'omuntu omutegeevu yenna ayagaliza eggwanga lye naye bajja ate batandika okugamba nti enforcement erina okukola bwetnebweti ensi enkola entuufu era enkola gyetwagala okwesimbamu okutereezaamu nga Meya nasiye mutugo basoose kuba amasasi ate n'ataliiririrwa nga leero ku makya omwogezi wa poliisi bambuulizaako yagambye eno is their role okuba amasasi ensonga enjogerako nti Uganda oba Kampala si battlefield n'alisaba emmundu ezo zikome eri omusirikale alina musirikale munne nezo si musirikale kulana civilian bade tubeere bamazima gamba ekitegeeza eggwanga ligenda likola ki liruzinga track lwansonga tubyonsonga yo n'omwana omuwala lwekyo enyamiza nnyo ng'omuzadde bize bibeerawo n'ekitegeeza twongera vunda olaba batandise okukwata kubiramu abasomi abaana abato ekyo omuwezi wa poliisi yayogedde ensonga nti with the time ajja kirivasing omanyi namawuli mugenda mbagwako ne babuuza ebigambo baddawo ne batangatanga naye amazima gaakyo nti
everybody must take responsibility of their damage. Kakati wana bandi uyogereza mutereza anti family mwava teri bubinyo ne ate teri bulungi nyera at the same time. So katubali mu spendinga sente zibagwako wabula nga ate bitongole ebyabatusaako vuno bikoze eki byesambaga mwate sima don't tisoboka kale obaba akikoze wote bayinako abuntu katunya mwana we ne bamulumirira tebayina amuka abuntu abasajja bavuga emmotoka ez'ebbeeyi abasajja balina emisaala egy'ebbeeyi talina amuka abuntu kwata kale osokikola mu mbeera bbiri osokikola mu ofiisi yo bagwe ng'omuntu era nze neeyamangu omuntu ngenda kukwatiyako ku lwekyo paka ekitunaako mbakupakunakati Lord Mayor, wona tukanga wesimbi ono itira muddala omuntu poliisi nebyekuba abantu amasasi banamukanga amasasi n'oba omu ku abanavana agamba mutuna omukube muwe ssente wezi. My friend, bwemba nfuuse Lord Mayor kyenja otandikira kuba kiyita dialogue. Uganda negenda esebengerera abantu bakyalina kiseeri bannaabwe tuyina okuddamu dialogue liringa ng'essomo omuntu omulage danger eri mu kintu kyabaakola kaabe musuubuzi nga bayetaaga omujja ku street munyonyole ng'omuntu ng'atera omwana esolution so tomujjawo gye kireeta abantu bukambwe kuba nti babagoba abantu bagoba mu bifo ate nga tebalaga gye bakola ki kibadda eyo tewali solutions yensonga nze gye singa okwesimbamu njaga kukolera abantu solutions noonye solutions tutuke ku solutions only solutions kwakati gerezemu kati abantu batala offices bazze wano bazze bakyadde balabye nkubuza ebibuzo biribo tebalina amuka abuntu oba bo banka zaabwe nkalu nyo tasobola kuyamba mwana oyo nga omuntu oba tasobola munyambira mu ofiisi ye bani twetagamu okwogeraganya abantu tubayigiriza okwogeraganya omuntu mutufune okukkaanya nti mami Janet Zanika tukoze tutyanga tukkaanya ng'abaki ng'abantu ttima terijja kukola n'amaanyi tegajja abayimbi bangi bategedde ensonga nti bavuddeyo lwaki ensonga kyeyamaanyi okujjaeyo is it because nawe oli muzadde olina omwana omuwala esooka nvudde nga munansi enna bwalina okuvaayo nvudde nga munansi enna bwalina okuvaayo nnumirirwa mwana omuwala oyo Rachel esooka mula ku social media muleke mwana abandi agende bale ali mbulungi ali mbulungi bagende ku Ward 7 tujja tugenda basanga nze okay kale mujja kutika mulabi ali mu ambulance bannaye temutula mu musiri tulabire ddala nti no KCCA n'abatusobuni ku mwana muwala oyo tugezeko okulaba nti babaako nabo kye batunyonnyola ate badduukirire ebyokugamba mbu simanya byakoze bitya byakoze twagala solutions tetwagala tunyonnyola twagala solutions omuntu yenna ng'oli muzadde bw'olaba ekyo bwafaanana ekyennyamiza so tubeere bazadde abantu abagala eggwanga lyaffe mwe baliyo eddala